Kama 35 ezise ku sawa mwenda izo mutundu lunaku olwaleero ennaku z'omwezi 23 olunaku lwa kutaano omwezi tuli mu gwa June ogwa Ssebaseka omwaka 2023. Program olutindo omwanjuzi nze Peter Atenyi nga bulijjo nyongera okujjukiza nti olunaku olw'enkya empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi w'okubiri yasimye ku lwakakiri Buganda nga ggulawo empaka z'amasaza ezigenda okuba nga zitojera oba nga ziyindira mu kisaawe ekyowankulukuku. Abazukulu ba Ssebwana abebose bagenda kuba batunka ne bazukulu ba Kayima abe Mawokota era nga okuyingira zigenda kubeera omutwalo gumu ate abandiitaze enkola eri yaffe y'ekikungu bagiyite VIP emitwalo gya kubeera 3 emirango gigulawo saa 9 jangu tubugiriza omutanda Ssaabasajja Kabaka ayala bantu. Nyongera okujjukiza neera nti ebikujjuko bya BBS emyaka 7 nga tujaguza emyaka 7 nga tuli ku mayingo empe nga tukuweereza bikyagendera ddala mu maaso era olunaku olwaleero oluva wano ku mpewo tugenda kuba tulekera mu bitundu wali ebya Power King wali Kasubi ku munaku awo tusobola okuba nga tusanyukira wamu telefayina yammwe n'olw'ensonga eyo tujja ne tubeerako awamu ne tusanyukira wamu kiba kikola amakulu mangi abayimbi bangi Kamala nga bugulu bagongolo sijja kumenya kinoomu. Olunaku olwajjo twayogedde ku mbeera ey'okujja mu bwavu n'olunaku olwaleero nkomyewo n'omugenyi okuva mu YPA oba Youth Platform Africa nga si mulala wabula ye ssenkulu wa YPA omwami Ben Obed azze atuyambako okutegeera kye tulina okukola tusobole okujja mu bwavu. Obwavu mpologoma bw'otera nako okulya n'olw'ensonga eyo osaanye obeere wa liiso George ayina yentazobako kyawandiika kabayiro saako n'olupapula biteeke kumpi kubanga tuzze kwogera nsonga za kujja mu bwavu. Byokola byonna sooka biteeke ebbali tugende mu mboozi egenda okubeera empoomu eri amatu gaffe. Kansabe mukulu Ben atusalamuseeko n'oluvannyuma tugende mu mboozi butereevu. Siko nsanyusa okulaba. Alhamdulillah omusiraamu bw'agamba. Alhamdulillah. Weebale kuweereza munnayuganda, weebale kukola mirimu gya Katonda gino si gyaffe. Gya Katonda kubanga yatuwa eddimu eddene ery'okugaa nti abantu bange babulula okubula okumanya. Kakati oli mu kuba wa kumanya. Nzikiriza ntwala omukisa guno namuse ku mulabi wa BBS telefayina yaffe. Weebale kyokola kya nkizo, saba Mungu akikubalire. Obudde bw'omala ng'olaba bulijjo nkyogera nakati nkiddamu kabuleme kusala. Bukusala butya ng'olabye n'otegeera naye n'otassa mu nkola. Toba na njawulo n'oli atalaba atategeera n'atawulirangako. Mukama abawenye omukisa nga muwuliriza programu ya leero. Wow, program olutindo twagala okulaba nga tukkiriza nti mbiseera eby'omaaso ojja kubaako kyekyusa ku bantu. Telefayina yateekebwawo okulaba nti bye tukola byonna tutuuka akasente tugamba nti weewaawo baateekawo enteekateeka ennungamu yatuyamba okujja mu bwavu n'okwebbulula mu bwavu. Okulunda bugagga naye oba oli awo ebiseera biyinza okuba nga bigenda kulemesa. Aba YPA balina ekyokuddamu mu mbeera efaanana bw'etyo. Mukulu Ben, eggulo twasembye okwogera bwe twali tuwayamu mu programu olunaku olwajjo. Twayogedde ku kintu okubanga osobola oba oteekeddwa okukola ekituufu okusobola okujja mu bwavu. Nti oyinza okuba olina ebirowoozo bingi, oyinza okuba olina obudde bungi obumala, olina amaanyi agamala, n'egy'okwo mugateeka mu bintu nga kifu tosobola kubaako kyojjayo. Tutandikira abo emboozi eya leero. Abantu baffe twagala kubajja mu bwavu. Mulabi wa BBS telefayina njagala kutegeeza nti Katonda bwe yali atonda omuntu teyamuwa mmeeza. Eno gye tuli wano emmeeza enyirira okuzaama eya BBS telefayina Katonda teyagituwa. Katonda yatuwa muti tuggyemu emmeeza. Simanyi oba okategedde nti teweetaaga maanyi mangi, weetaaga kulowooza. Kati waliwo afukamidde essaawa eno sina kindi nga musiibi mulungi asaba Mungu amuwe emmeeza kyokka ng'omuti guli awo ku muliraano. Njagala kunyumiza akagero nga wabeerawo omusajja nga bamuyita Wandogoyi donki nga Wandogoyi ono yeeriira muddo gwe. Kakati Wandogoyi ono talina buzibu bwonna ali mu mirembe gye. Waliwo omusajja omulala bamuyita Wakibe Fox. Then wabeera n'omusajja omulala nga ye mutanda ow'ebiseera ebyo baali bamuyita Lion empologoma. Lion yatuuka mu kyeya ekuliridde n'egamba Wakibe njagala onfunire ekyokulya, bw'otokifuna gwe ngenda okulya ndyoke nfe. Wakibe n'atandika okukankana
mutanda ayogedde taddibwamu nkoze ntya nadduka gy'abasanga Wandogo yono ali ku mirembe gye ali mu kwerira akaddo jjukira ebibye tebiggwaawo kabaka ayagala kuwa bukulu tugende akutuuze mu ntebe akaddiye Endogoyi kati simanyi chance gye yagijja oba yalina programu nti oli awo ndifuuka omukulembeze ngegenda ne Wakibe bagende bamufuule ki kabaka bamuwo obwami kati bwe yatuuka ew'omutanda omutanda jjukira yanoonya kyaki kyakulya ng'ambe empologoma kyeva ebuuka nekwata ki nekwata endogoyi naye olw'okuba endogoyi yali nayo ndowooza nga Katonda akyagibisika akasubi Mukama n'ayamba ne bagijjako bujjamatu neddayo nedduka Wakibe ne gamwesiba nkoze ntya omutanda tatuuse okundya yantumye kyakulya ate kikoze kitya kibuze kati ngaddayo Wandogoyi ne bamugamba n'akaaba Wakibe oludde ng'oyagala kunzita nkumanyi kyova wantuttewo omutanda ngamba bagala kumpa bwami kumbe bagenda okundya nti jjawo obusiru naawe wabaaki kati ogwo omutwe gwe engeri gye gwakulamu n'amatu gaago engule y'obwakabaka yandituddeko etya oyina ekizibu era akikugyeko amatu engule esobola okukola ki okutuukako obulungi kakati kyava agamba nti tuddeyo kirabika kituufu nga baddayo ew'omutanda ku luno omutanda bwe yabuuka empologoma bwe yabuuka yakwata mukira nagwo ne gukutulako era n'addayo ku luno n'amugamba nti nedda gwe kabaka olaba bw'atuula omukira gwe guleebeeta mu magulu gubeera eno mabega ate ogugwo tegudda mabega kati yakutebyeko omukira jjukira yamaze okutemako amatu engule etuuleko kati akutemyeko omukira osobola okutuula obulungi okalire mu kunnamulondo nga baddayo ku luno endogoyi teyawona ne bagirya endogoyi ne bagikwata ne bagirya bwe bagamba nti Wakibe genda obaage ondeetere obwongo omutima n'ensigo Wakibe obwongo yabulya kino kigifuula ngezi nekomawo negamba omutanda omusajja tabadde na bwongo ye singa abadde n'obwongo yandikomyewo ng'omaze omuggyako amatu oba omukira tabadde na bwongo empologoma negamba kituufu omuntu tabadde naki na bwongo muffe eno story etuulamu etya okoledde emyaka 4 naye buli kaseera weematiza birala omulimu gukoledde emyaka 10 buli kaseera okyusa bukyusa ndowooza era n'ogamba leero kannumbe sigamba nti okulemerako kubi sigamba nti va mu muzannyo ngamba kyusa enzannya gy'ozannyamu omuzannyo tukaddemu tova mu muzannyo play even when you're losing tova mu muzannyo naye kyusa enzannya gy'ozannyamu omuzannyo ono teyakyusa nzannya wabula yeematiza nga bwematiza nti akyusiza kano kategere bulungi okufuna kyotafunangako oteekwa okukola kyotakolangako okeera ku 12 n'ogenda n'olima n'oddayo n'olya muwogo n'oddayo enkya n'olima n'oddayo n'olima by'olima tobitegeera ky'olimira tokimanyi osuubira okukeera ku makyo gaggawale my friend bino si byamagero obugagga tebujja nga byamagero tebakulimba nti waliyo shortcut ekutuusa ku bugagga Katonda akugambye nti kwata omuti ogyemu emmeeza kwata omuti gwe gumu osobola okugyamu ebintu ebirala bingi mulimu abajjamu empapula mulimu kati gwe kiri eri gwe okumanya kiki ky'oyagala okukola kugambye tova mu muzannyo wabula zannya omuzannyo ng'okyusa enzannya gy'ozannyamu awo obulamu bugenda kwanguyira oli omuntu ayinza okukeera ku makya n'alowooza nti agenda kukyusa Uganda ng'akozesa akakazannyo ke yakwata obutiribirize baŋŋamba okusiika paani ngenda musiika nze muteeke ku levo mulimu emirimu nga gikomye nze wange musiika bwe nti kyennakwata bakugamba nti kakati abantu balya pancakes nga nkalu teziriimu butto abantu baleese zi crisps kakati naawe kyusaamu okyatunda byakulya naye engeri gy'obikolamu packaging waabyo akyuseemu okyusizza enzannya naye tovudde mu muzannyo bizinensi eyo bw'otagikyusa nkola gy'ogikolamu ne bw'olikola otya olisigala oli Wandogoyi ojja kuliibwa in life logical people win and emotional people lose
mu bulamu abantu abalina endowooza enjawulo bawangula abatunulira ebintu mu lenzi ez'enjawulo nga bakozesa obwongo obwo obw'okufumiitiriza bawangula. Wabula bano ababiteekamu ekinugu, abateekamu okusanyuka, abateekamu temperature zirinnya bwe zikka, buli kaseera babeera mmere y'abagagga buli kaseera. So kiri eri gwe okukyusa enzanya ng'okozesa tools entuufu n'olyoka owangula omuzannyo. Abasinga bye tukola ffe ku YPA bye tukola siyinza kujja ne nkubuulira bye tutakozesa. At YPA tumanya obuzibu nti kakati society saawa eno ekizibu tekiri ku kufuna sente, buli muntu afuna ki? Afuna sente. The problem is with investment. Omuntu asizeewa sente era ebibuuzo bingi ebitera okujja mu ofisi yange oba ku simu yange oba ku mikutu gino egya Facebook gimigatta abantu, YouTube channel yaffe ya Youth Platform Africa, babuuza ze nina emitwalo 5 nkoze eki, ze nina emitwalo 8 nkoze eki. Ffe ne tutunuulira omuzannyo ogwo mu ngeri nti kakati omuntu ono yeetaaga ki? Nti yeetaaga obudde. Talina budde, ayoza mmotoka wali mu Kisenyi, agenda kujjawo obudde obulunda afune faamu eri eggomba. Ne tugamba bwe tuti kakati ffe tutaddewo ettaka. Awe nyini obulimi bugagga buli mu ssente naye ate abantu abatugamba okugenda okulima oba oli awo tebatera kutuwa kkubo ttuufu. Nandyagadde okubanga neenyigira mu bulimi nsobola okufunamu oba obulimi n'obulunzi nsobola okubaako kyenzijamu nfunemu ejjamba nfune ekigulira magala eddiba. Naye oba oli awo oyinza obutaba na bintu binsobozesa kukola kintu ekyo mu butuufu bwakyo. Sirina capital, sirina ttaka, sirina wengenda kutandikira. Oluusi tolina na budde. Batugana n'okutugamba nti toyingira kinu nga tokinaako bukugu na bumanyirivu. Ngenda yingira nti obulimi buno mbuggyemu ssente mugenda kunnyamba mutyama aba YPA. Ebigambo byo birungi obitugambye naye kakati ntandika ntya? Kakati labayo omulabi wa BBS sooka okwate bayiro oba peni oba kalaamu oba ekisiriiza sooka owandiike namba zino nkulu nnyo. Youth Platform Africa essaawa zino atulaba osobola okuteeka ekigambo ekyo Youth Platform Africa mu YouTube channel yaffe bagita Youth Platform Africa, n'olaba video, n'olaba messages, n'olaba enkyukakyuka gye tuteeka mu bantu. Naye ne peni eyo gikwate n'ekisiriizo owandiike namba zino. Tekawo 0703 0 emirundi 4 esembya 3 munnya 0703 0 emirundi 4 esembya 3 munnya. Ene namba ya Lubaga office ya Lubaga Road ojja kukizi wano okutuuka ku nkulungo ya Kabaka kirira ngadda mu town bw'otuuka nga wakayisa hotel Sojovalu ojja kulaba ekipande kya YPA otunule side y'ekyengulu ojja kulaba ekizimbe kiriko YPA. Enamba gyenkusomedde 0703 0 emirundi 4 3 munnya eyo namba ya Lubaga. Ava side za Hoima Road enansana enamba eno nkulu wali ku Naluvule stage we tusangibira ku kizimbe kya YPA kiri eriko ku 0753 24 65 0753 24 65 owe nansana ogenda kubo tutuukako. Nzobed Ben sentebe wabamufuna mpola mu Uganda ojja kunfunya ku 0772 234 86 0772 234 86. Kyenkusomedde namba ezo nga njagala kutegeeza nti obugagga bwo bwesigamye ku namba ezo. Enamba ezo obutamanya mugaso gwazo paka nga owulidde bino byenkugamba. Butya gwe njagala mbuulire mu nsi eno bizinesi ki gy'omanyi nga teweetaaga ttaka nga yakulunda, teweetaaga ttaka, teweetaaga budde, teweetaaga bakozi, teweetaaga bumanyirivu, teweetaaga kunoonya katale, teweetaaga kukakasa nti sente zo zino z'otaddeyo oba embuzi zo teziife, insurance n'ekisingako obulala, teweetaaga kufuna bakuumi. Abalunzi b'embuzi mukimanyi embuzi bazibba nnyo. Ffe embuzi ezaffe tebazibba. Embuzi ezaffe tonoonya balunda. Bwe zifa tuzizuukiza, we are responsible and accountable okuzzaawo embuzi eyo. Kati bw'alaba ali ku kifaananyi ali ku BBS Terefina ekyo kyolaba ze bayita ssente ezaddala. Ssente ennamu tezibeera mu banka, tezibeera mu nsawo wadde mu kasuwa. Ssente ennamu zibeera zikola ssente. Waliwo mitendera gya mirundi 3 mutukolera ssente.
waliwo emitendera gy'okukola ng'okolera obudde ng'obudde bwo bwe bukuwa ssente wabaawo omutendera nga ssente zo ze zikola endala ekyo kye bayita growth of money then wabaawo n'okutereka ssente kati wano tuli mu kukola ssente tetunatuuka ku salitereka ssente zo miliyoni 2.5 oba emitwalo 5 zikuyambako okugula embuzi faamu enkulu etandikira ku mbuzi 5 embuzi 5 zezo z'olengera buli mwaka ziteekwa okuzaala endala bw'oteeka miliyoni 2.5 zikuwa miliyoni 2.5 bw'oteekamu emitwalo 5 zikuwa mitwalo 5 bw'oteekamu akakadde kakuwa kakadde ewatali kulemmererwa teri nti maama yafudde jjajja yafudde simanyi eno kati bwe yabadde bumaze okuzaala neefa ebyo nedda ate n'ebbeeyi egenda kubeerawo paka ennaku z'omwezi 8 ogw'omusanvu awo tegenda kusukkawo kati kiri erigwe okutwala omukisa ogwo n'ogukozesa leero ng'endogoyi gye twogeddeko nti omukisa ogusooka yaguyitako ogwokubiri n'eguyitako ogwokusatu teyawona kati kiri erigwe okutwala omukisa guno ng'ennaku z'omwezi 8 Julayi tezinnawera n'osobola okubanga osobola okukwata embuzi zo zino n'oziteeka mu YPA ffe ne tuzirabirira tuba ne contract erambika nti mu myaka 3 miliyoni zo zino 2.5 zijja kuba zeekubisizaamu emirundi 3 nakugambye jjo nti miliyoni 2.5 ne kakutanda nga toyongeddeeyo ndala zonna n'oziwa ebbanga lya myaka 12 ekitono ennyo oba ne miliyoni 32 ekitono kadde mugumu miliyoni 2.5 nga toyongeddeeyo wadde 11 n'obeera ng'olambula embuzi zo okumala emyaka 12 ekitono ennyo nga mbalidde ku bbeeyi eriwo kati nti mitwalo 5 ojja kuba ne miliyoni 32 buli mwezi si buli mwaka kati bannayuganda tulina engeri gye tugenze ne tweteekamu embeera y'okulowooza nti ffe tulina kuvuga bugaali tulina kuvuga bumotoka butono bw'ovuga Range Rover oyo obanga atali munnayuganda olina kuba mu gavumenti olina kuba mu bifo bya waggulu ne twerabira nti Katonda ffe be yasinga okuwa omukisa gavumenti ffe tugifuula kyeri ffe abantu individuals American government ngagga kubanga abantu abagagga abasinga obungi bali mu yo ffe bwe tugaggawala lwaki bwe tuba tubala 25 kasanvu 5 awo obwongo tebukyankalana bwe tutuuka mu kubala ssente nnyingi omuntu n'agwa eddalu n'awunga abadde abuuza nga takyabuuza ffe ku YPA tukakasa nti kino ekintu kikwatikako kubanga tulina obumanyirivu mu mbuzi tulina insurance tugenda kukola emirimu gyonna gw'omulimu gwo gwakulambula bw'oba oyagadde jjukira oba ne contract ewaka contract eno tugirunyunga buli myaka 3 n'omanya nti kakati mu myaka 3 sente zange zituuse wano kati kanzizeemu n'emyaka emirala 3 ne tuddamu ne tunyuwinga bw'obanga olina ekigendererwa okolanga wakigendererwa tolowooza nti ogenda kubeera ng'okyalya muwogo ng'okyatambula n'ebinyumu by'otambula nabyo nti obulamu bugenda kukyuka Youth Platform Africa tuli awo wennyini wooli ngamba mu ssimu yo ogenda kuteeka mu butesi kigambo Youth Platform Africa mu ssimu yo ku YouTube olaikinge osharinge ofollowinge amagezi nga gano gabeerangayo buli kaseera olabe ku mbuzi olabe ku bantu nga bazirambula tujja kutwala ku sente za fulambula embuzi zo okyakale onyumirwe olye ne ku mbuzi gye twogerako abo abantu bonna boolaba baali tebazze kusoma bazze kulaba mbuzi zaabwe zabwannannyini so kati gwe kiri erigwe waliwo akagamba nti you delay at your own risk so kwate enamba z'essimu zino gwayagala okujja erubaga 0703 0000 esembyayo 34 0703 0703 0 emirundi 4 esembyayo enamba 34 so bisingawo teeka mu butesi kigambo Youth Platform Africa ogenda kutukwata tukwongera okunyonnyola biki bye tukola mbadde Obed Ben sente bamufuna mpola tusinkane Wednesday ejja Thursday okulunda bugagga naye ebiseera tebina kulemesa kubanga obaako kyotukako naddala mu mbeera ez'okulunda omwami Ben Obed okuva mu kitongole ki YPA oba Youth Platform Africa gwe tubadde naye olunaku luno olwaleero ku Lwokutaano nga tulambula butya bwe tusobola okukozesa ensimbi ze tulina ne tuzisiga obulungi ne tusobola okubanga tubaako kye tuzijjamu. Nkujjukiza olunaku olw'enkya Ssaabasajja Kabaka agenda kulabikako eri Obuganda yasiimye okubanga agulawo empaka z'amasaza abazzukulu ba Ssebwana ab'Ebusiro bagenda kuba batunka ne bazzukulu ba Kayima abanono nga b'Emawokota omupiira ogenda okubanga ogulawo sizoni ya 2023 okuyingira mu mitwalo n'emitwalo 3. Programu tuno bwe tubetambudde nga mmaliriza kankulekereyo
akalowoozo kamu beera mukkiriza wekkirizeemu buli kyogenda okubanga okola. Ekintu kyogenda okukawo kyonna kyonna kisooka na kukkiriza. Obanga okkiriza nti mu butuufu nsaanye mbeeko enkyukakyuka gye nkola, ojja kuba oganyulwamu. Tulina kuddamu olwokuna olujja n'omwami Ben Obed twongere okusala amagezi n'empenda butya bwe tusobola okuba nga tujja mu bwavu. Ab'e Kasubi Power King oluva wano nzija tusimbula tujja tulabe engeri gye tugenda okubeeramu ffenna mu nteekateeka y'emyaka 7. Pulogulaamu tuwe tubetambudde mbadde Peter Atenyi, ayi Katonda kuuma Ssaabasajja.